to request the band to have visitors come. Secondary School Sports Association. Number 3. The following teams should receive their certificates from here. And we are saying thank you so much. Fenga abasambi tubadde determined bakochi baffe nabo batukozeeko bulungi batraininze bulungi ne batuwa college nga waliwo ebiganyi ne batusobozesa okuba nga tuli bulungi feeding ebadde bulungi buli kimu kibadde bulungi esobosezza owangula tournament eno era nga East Africa tusuubiza bonna abagizi baffe tugenda kukola ekisingawo ku kino era ffe tubadde tusamba omupiira nga tukimanyi bulungi abasajja tubasobola wadde ebadde gundi yaffe esooka okujja mu tournament eno naye tubadde awo mpolampola nga buli kisaawe tubayawo betulaba ba opponent basamba batya tulina kukola tutya ffenna nga tuteeseza wamu tusuubire kinene nnyo era n'omwaka oguddako tuli bawanguzi ne mu East Africa gye tulaga tusuubira okuteekawo performance. Tukozesa activities zino okulaba nti abaana baffe ebitone byabwe bikula. Ffe nga Africa twali tukitwalanga kya exercise naye kati kiri financial. It is an economic activity. So buli mwana participating twafuna chance timu ngeya KCCA, Express, Mali Heroes wezimutwala bamusasula. Tulabye mu mpaka zino ezibadde zigenda mu maaso wano ez'emipiira egya secondary nga aba scouts oba abanoonya abazannyi ab'okutwala mu ttiimu ez'amaanyi ez'amasaza national teams nga babadde wano banoonya abaana. Lwekyo ebitone bino biyamba abaana okugyamu akasente. Abaana abasinga ababadde mu tournament eno tukizudde nti abasinga obungi amasomero gabawo omukisa ne basomera bwereere. Abasigala mu masomero ago galina abaana gabakwese balina papers zaabwo abalala batulimba mu myaka twakozesa obukodyo bungi nitubakwata ate amatiimu agubabaddemu ne garuzinga emizanyo eyo. In stone unturned when it comes to non-bona fide players. We are set to fight
that habit. And incidentally, I sit on a board which has to verify. From here, I'm going to pursue it and make sure nobody holds that so-called fake certificate or pass slip. It shouldn't happen again.